katemba Luganda twabadde wano olunaku lwajjo mu meeting ne tukkanya nti ku mulundi guno tusigala mu tutuulira ensonga bwe zigenda kukola ki okutambula bannaffe abali ku legal committee already ne bakola ne minority report nga tuba tuwuliziganya nabo ne batubuulira nti waliwo bitatambudde bulungi kati tutuuse wano n'ensonga tennaba kutandika batugamba tukole ki tufulume z'ensobi zennyini ze twakolanga mu mwanya ekyo kitegeeza tugamba bannaffe bali nti waliwo abalagira naye nga naffe bali waba balagira nga twabaawo neno agamba nti tufulume ebintu biteekawo buyisi bwe tuba tugamba nti tetukyalina mulimu gwe tusobola kukola mu palamenti wano lwaki palamenti tetugivaamu nfiri tuba tugiviiremu ddala omulundi gwekyo nakyo kibe kuki kiba mu ddiiro otherwise kiyitiridde tosobola kutuuza babakawo n'obagamba nti leero tusigala mututu tolina gwe waalabyeko ate n'obagamba nti musituke mukole ki mufulume tulabiranga mu katemba wa kika ki.